Yes, okay, tugenda mbasantandika butandisi Kingston Productions. Banono nga basange bakireka. Ekyatandika butandisi. Era nga bannaffe bano firimu nnyingi ez'ebina Uganda zibakutuusizzaako. Bakuleetedde n'eno gyetandika tugenda gyetandika Igwe Creative Management Group. Etandika butandisi. Ne bannaffe aba Ghost Title songa eri gwe nayagala okwegatta ku kyokuzannya firimu eri ba Kingston bakubira ku simu 0700 734 733. Kakadde etandikidde waliwo abatuuka naye nga ngeri gye batuukamu tunulira ojja kireeta omukyalo ono bamubanja ki tulengera ayina effumu mu ngalo ng'ekyokulwanyisa mu lutabaalo ekyatandika butandisi amuliko amugoba tamuweeza wuuyo ekyali ntandikwa engeri yokka omukyalo ono gy'atuuse alinga asuuliddwa eggulu ono amugoba adduka nga bajaaji empya gwe bagoba wuuno ekyatandika butandisi kade bamugoba ennyo n'akoowa awulira ebigere bimubabuukiridde kumba amuyiribya kati agenda otuuka eno nga takyamukonga lusu omukazi ono ayiseewa n'agoba ekkubo kumba omukazi ono ogenda okwetegereza amugoba tajja kuba mwankwe kukyusa dde gy'ava oli adduse sambala kadi bintu byakunoonya ngeri gye weetaasa muntu effumu lyalina kyakulwanyisa kyamaanyi era ekibangibwa abo abasolo kirwanyisa kadi bw'atuuka n'alisimba mu kiswa kumbe ku maanyi g'alina asobola okubuzaawo effumu wootuuka okudduka ng'olina amaanyi ag'enkanidde awo oteekeddwa okuba nti akugoba ate alina kirege omusajja wuno yenna azimbagatanya entumbwe alinga namba 9 omukazi ava mu ttale effumu alikwesa olwatuuka baasi ojja kulireeta effumu lye bamuwagaza bananga amugoba tadduka atiriika butirisi omukazi nakunkumuka ono n'atiriika omugobi mutirisi omuddusi mufubutusi kati yamugoba n'amwetolooza emiruka bw'atuuka ano kwe kuyimirira akooye mukazi bukazi just a mere lady ekyali ntandikwa nagambye evudde mu Kingston bannaffe abasange bwekireka gwenyabo kaakati sina bingi byenkwagaza wabula kukwata bukwasi buyinza omumpe baagala buyinza effumu liri eri buyinza lirimu amaanyi mangi eri abamanyi olikozesa kati ate omukyalo ono alikwese n'amaanyi ge era nga lagasi mwetegefu liwaayo baagala buyinza lyeffumu ekyatandika oyagala buyinza kwata judo mujembe kuba judo yejembe yamuleka alwana nayo judo ezitoye eva mu Kingston Film Productions kireka nagambe mwena abagala okwegatta ku Kingston Film Productions mukuba ku simu 0700 734173 tugenda maaso n'entandikwa firimu eno kadi gwe bakuba judo ani gokuba judo kwa nini yomepiga judo akali sagala muzannyo omusajja nakola enkulungu abantu bano bavaawa nawaga naye naafuna eryanyi engeri gye bamukubye judo kati ye naafuna enkanage ne bwogikanyuga ng'oli maya ali ekireka wamufuna mukazi ng'asiita jukira yalina buyinza effumu liri mutaka gwazze ng'alimu banja yalijjeewa laba entambula bantu ki bano abatambula modulo era ogenda okwetegereza omukyalo ono amaanyi gamuweddemu tukyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso era olwamumala amaanyi
amanyi we gamugwamu jukira abatakyana kyasobola kukola. Kingston Productions basangibwa Kireka era nga begasemu ne banafu aba Igwe Creative Management Group. The Ghost Title Uganda nabo nga begase wamu bakuletedde firimu yino ey'omulembe gye tutandika era nga tugenda maaso nayo. Waibi Sharif ate nga ne Kinene Isaac akomyewo mu firimu yaffe eno. Tosubwa Kisolo Isma Kiani Moro bazanya Wiriba akomyewo. Firimu nyingi zetulabyemu abazanyi bano era nga ne Mulema Moses toyina kuleka ndi omusuba mu firimu yaffe tandika tugenda maaso mpola mpola. Kabugo Moses ku screen ekyatandika butandisi ate nga ne Mubiru Asani tumulina bulambalamba entandikwa na Kitende Madina tugenda maaso mpola mpola. Tugume Khalifa nga ne ku screen kwali ekyali ntandikwa na Mukisa Tafin. Kakati omusajja ono ng'amaze okuleka ndi omukyalo oli amutta ate nga jjukira abadde amwagalako effumu liriri buyinza agenda kola atya. Igwe Creative Management Group bwe bakoze ku locations ate nga Yunus Igwe ye director of photography. Kakati bako editors Hector Pius, Diego Joseph ne Simon Peter. Yunus Igwe ye editor owokuntiko ate nga executive producer ye Kato David. Yunus Igwe nga ne producer film. Inetandise Yunus Igwe director wayo. Kakati omwami ono ng'amaze okulaba omukyalo oli gwe yali agoba amujjeko effumu liri tekisobose yalina okwate kubaleka endyadda gy'ava. Mukyala yatamute nga tayogedde effumu gye liri ekitegeeza omulimu gwali guganyi. Mission was a fail. Akwate kuba akoma. Ojjukira twalengera basuulwa busuulwa be bantu bano abasuule engeri gye baatuukamu ku nsi tetwamanya bo bannaffe baava wakumanyi ge baali balina tebateekeddwa kuba bantu. Wuno ayitawo ng'ayitawo we yatuukira we baatuukira kati yatta ebigere bitono n'abangadde emabega. Buli kimu kye bakola kya kalombolombo. Ogenda okwetegereza ng'ava bannange ne wabaawo omusuula omulala bagwa bugwi. Kama wange ngezezaako nga wensobola naye biganye. Ogenda okwetegereza ono yatumye omutaka ono omukyalo oli akwatibwe agibeeko effumu. Ono yalemeddwa omusuule alemeddwa abonerezebwa mu ngeri ya kifaalume. Olemu otya ne bamufaalunga era omukulu kye yakola n'alyoka akuŋŋaanya amaanyi aga buli kala. Amaanyi g'ebbanga. Firimu gye tutandika bagiyita Buyinza era nga firimu eno yakolebwa Yunus Igwe ekyali ntandikwa. Mukulu ogenda gyebaleko ssebo kale ssebo nawe gyebale olaba ekikuba ekidde bulijjo nkimanyi wengenda ssebo. Kakati mawange badde nyinamu 2,000 zokka. 2,000 tezijja kutwala. We tuli ekyalo kiikino bakiyita Bukangu n'ekiriraanye bulijjo. Obulijjo kitegeeza nkaka naye sooka ojje njagala olabe waliwo yatuuka mukama wange ekyamazima ze ninamu. Ayagala boden emujje wano emutwala ebulijjo gyalaga. Ninamu mukama wange kale tuula tugende wano eboda stage eno teriko ba 100. Mutaka gyalinamu 2 wadde bamusaba 3 ng'atuula. Olina 2 ndize ninamu kakasazi olina nti kale obazi olinamu zokka uliriza nnyo bw'obazi olinamu zokka tuula. Waliwo ebyalo byogwako ng'amannya gokka ag'ekyalo epiki yagaana okwaka ekitegeeza kuba gituddeko ababiri omu ku bo mulimba. Waliwo obubonero obujja ng'ekiraga nga bagenda maaso n'epiki eno bagenda bulijjo
ekyatandika butandisi. Ebulijjo oba ogenda waliwo okuserengeta asinga bawandobo nnyo. Ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso boolekera bulijjo. Boolekera bulijjo. Nagambe yavudde mu Kingston ekireka. Tukyatandika ntandike. Munange omwami nga bamutuusa w'alaga. Kati bamutuusa w'alaga ng'akwata muwala etaggyeyo ssente. Ono ogenda okwetegereza kwakomu. Waŋŋambye olina mu 2 naye ndabye otoola ku kivangama. Sajja ono alimba yeyaganye ne piki okwaka abantu mwakula mutya. N'amuyoolerawo. Badde ntuuseewo. Kati kumbe mutaka bw'atuuka waviridde ku boda ng'adda ku ssimu okujja kweno gwe munigo ogusoose okujjawo era ajjidde ku ssimu alina gwakubira gyamunone. Kumbe boda emuleese mutaka afunyeemu okweraliikirira ne Nooma era n'ameza ogusajja ku mutima saakasajja naye ogusajja. Piki agisamba teyaka ayina Nooma ye kennyini ne piki ye. Muntu nagamba ayina mu 2 n'obanga gw'oyamba ate nagyatoola ku 5 mu 2 muyaye amuyodde ettaka. Wali bw'ogamba nti olina mu 2 kakasazze oba olinamu tobaako bw'otoola 2 oziweeyo. Olina okuba nga 2 ze ziri mu lasiti. Kino ekyalo kiriko abakambwe. Kati ng'alinda. Kyali wange mwana. Otuuse bulungi, ntambudde bulungi. Oyinja tugende. Eno bayitayo ebulijjo. Ekigambo kino kiva mu kulijja. Omuntu nga w'oli bakuleeza enkaka oba oligiddwa. Kati gye baliggira yeno ebulijjo. Munange nga beeyongerayo. Waboda ng'avuga agenda. Bano nga bajja nga bw'omanyi munange omugenyi yatuuka enjala emuluma ate munne gwazze okulaba alabika muwulu. Kati ng'amuleeta waliwo wooteri mu bulijjo naye nga bagiyita Gwanika wootero nga batuula ogirengera Gwanika. Munnange mbadde nkyadigira birungo. Kiri kitya wooteri ya mu luggya. Bamumanyi ono mutuuze waako mukwano gwe gwakyaziza yono. Oyagala nnyama onoolya entumbwe. Ati nga mulimu nze mpa capati n'ebijanjaalo. Ono yaki togenda mu wooteri n'osaba mmere etaliiyo. Olina okusaba emmere eriyo. Ono yanyiigirawo. Tonyiiga muna ono amanye omu abantu bakuno oli bw'anyiiga ekiddako. Sooka ojje. Ekyatandika butandisi. Laba omukazi atunuddemu ng'enswaswa olw'okubona asaba emmere etaliiyo. Gamba munnange kino ekyalo kizibu nnyo tosaba mmere etaliiyo era kati tuli mu buzibu. Nze njagala capati siri wa mmere nnyo nfumbe. Nagandi wano tosaba etaliiyo. Kani wewati njagala capati nkole ntya? Capati bazitunda eri. Mpozi nga maze okulya nituuka tugendayo naye nkutwala. Kuba ono nti anze kaŋŋende gwe sooka olye. Kakati naye tasobola kulekawo mmere ye gyagenze kulya naye kiddako akitidde. Wojja n'osaba emmere n'otagirya obwo buba buzibu. Kati yakyusa asooka alya emmere onaamulagirira wali capati akomewo ate wooliira woogulira wooliira. Kati lwatuwa ku capati ng'atandika buno bucapati ogira onsobedde. Mbuzi 10 capati naye zitunula ng'ez'ebisatu. Kale ate azifumba atandise kolema. Kale yebaza nnyo Wiriba oligino names ekyatandika butandisi. Za 10 zitunula ng'ez'emmeka. Nga bw'omanyi ab'ekibuga firimu ekyatandika butandisi. Kaakati ebyo ng'obitadde ku bbali. Waliwo omwami owa booda eyafunye obusungu kuba yatutte omusaabaze ng'amugamba alina mu 2 naye omusaabaze naba ng'alina kinywa. Ekyatandika kati kye yakola yasooka n'ava ku stage n'aleeta ettaka ewaka. Njagala ompiteko.
n'amuyita situka wano ye mulema Moses oligino ne abalaba firimu nga kabazzi kwata musawo leeta sente mangu musigaze sente oyani gwotolerako wageze n'ogamba wano toyina amukumbojjuzza oli mijjulo leeta n'essimu gwina ne smartphone tobanga osigazaamu tosigazaade empapula nga si ya buloolo mulina ekivanga tamwereeta ate mutulimba temuyinamu obulimba bwaki kati dda gy'ova akuyita yonna gy'oli n'amugyamu sente z'abadde nazo laba eddogo sajja balogo bagundite neyeeyongerayo mulema Moses oligino n'emuzi kati eryakuyita n'akugyamu ky'olina kati kumbe nono w'ekikomando yanyize bazanye wiriba za 5 simanyi zitunulanga ez'ebisatu kale ssebo kakolera ekikomando kyo jukira ono gwakolera ekikomando bamusisemu awo sateseki ne babako gye bamutwala ne bamukaba era ne bamugyamu kye balina ono naye atunda alinga eyayombye kyava akwata mu nsawa gye y'amajja kati agenda okwatamu ate nga mulimu naye omanyi sente zinguddeko kisigaze oli musiru mwana sitegedde gye nzizudde wasoose kujerega chapati ez'olukumi muzitunulanga ez'ebisatu mazo zisala kati ate ngamba mbu tolina sente gundi gwe ngo tebasiriwo n'amufuula chapati ey'ebbiri enserika abakambwe yemufuula chapati ya 2 efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso twagala tumanye gye bigwera kakati munnange tuddako ewa mulema Moses wa boda mu biseera bye eby'eddembe yeegomba nnyo ebitonde mukama katonda yatonda omuwala ono n'amutonda ne wendaba yamutonda ne we baalagira ye baliko nnyabo kati nga tasembera nnyabo wayi ng'olabika ng'atandika kuba manda kati nkole olabye otya ng'omperekeddeko endo gye ndaga omanye omuyayi okusanga omukazi ng'agenda kulima n'amugja ku kyaliko ani no gwosinikirako amanyi sikia mperekeraako bange omuyayi ayagala kulumako oli n'ajagira kuba ebyokubigula yabikoowa nyabo kati ate ono ye waayagala awo kunnoonya gwe ono omwami mulugu mulungi n'ayoola wabadde ayimiridde saagala kumanyiira bamuyita mulema Moses oligino names abalaba firimu nga kabazzi n'endala nnyingi nnyo okuva mu Kingston Film Productions eno tugenda maaso nayo katugirabe nga yeeyongerayo lwaki bajjajja bedda tebakkirizanga muntu avuma okwewuliririra ku muntu n'okubaako engeri ebigambo by'okozesa ebikaawo kubanga omuntu omulogo yaaba muzibu nnyo ku bigambo byekwasinziira okuloga kati omukyala woono ye ng'agenda sajja amukedde bukeezi tugenda maaso akoto katya tukakolako wano bulungi nnyo Monster akomyewo eri baamuyodde ebigere twagala tumenye wajja bigwera yamugambye nti onvuma oli wano otambula bulungi mpulira njagala mbeeko kyendaba ate ogaana yamuyoola ettaka namuga olina okunoonya kali mutaka yuuno tunuulira kanaalaba nga teri amulaba n'ayingira akasaka kati gwe nyabo ekyo ky'okuneemalekerako ng'otambulanga bwenjagala ate nga njagala ndabe we baalagira n'otanzikirizaawo njagala okomewo wennyini wonvumidde woba onsanga njagala lwaleero laba abasajja abakambwe abakazi bangi bagwa mu mukwana awo mu bwangu n'alowooza nti laavu emulinnye bulinnye kumba aliko kizunza laavu bamuloze kati ono aba ateekako ekikyayi ky'ekijaaja agenda ateekako kyayi ky'ekijaaja nga bw'omanyi abali mu abava mu nnimiro abalina okusaka ekijaaja awo afune n'ekibinika agenda okuwulira abasajja balogo ne bamuswikinga
ne bamuswitchinga enyumba n'agigala kansoke nonyonyo banenga mpulira ebbeere linkuba mpulira maama mpulira okunyonyogerwa takubwa mutima akubwa bbeere wegendereza nnyo ng'otambula entumba oba ekutujja omanye waliwo akugasa amagulu oba obwongo mulimu gawensiga amayembe gawe nga bagamanye omukulu yakeera bukeezi eri ava kuloka n'agamba wonvumiddewo bonsanga n'akomawo ali ku suwaddiiru akimanya ajja basi nvuma ogenda onyiriro tule ne wano oludde bulwi kirabika obadde wala naye nja kulinda bamuyita Mulemba Moses oligino names kikazi kyatu kikino kijja kirina essanyu kiwulira kyagala nnyo omuvubuka oli gwe kyasembye okulaba tekimanyi na lwaki ekyabadde kijagiira kati kigwirana tunuulira kikino ekikazi kyattu bambi abakazi oluusi oba nenyampola nti mukazi mwenzi basajja babaloga nnyo kazi n'osanga n'abeera eno n'abeera eri kati wunalinga kati ate kiki olagawa bannange kyekiri mukwano mungi ate tewaganye nagambye n'ogaana nedda bannange you can't go like that kubanga nzize nfiiringa owa boda mbonjagala bannange ntuuse wako omutima ne gwekuba ne ŋŋamba omusajja oli yage ekyokuluma kakyamina gona kwana si wona tunawona yeye ame ehe alo agenda achekinga mwe kiba kirungi nyanya kijoguze faji oba kati yake achekingira wano ono muye mukambwe efirimu yino munange kati mukugenda waliwo eyabalako endi ngenda mugamba kati Nakasinyi ye kino yakiraba nga bateekeddwa baawo ekikolebwa kyalabye waliwo ava okulima yuno apapa kuddaka oba bafumbye ekikyayi mwanyinazi kati kumbe Nakasinyi yali mwannyina wuuno kati nga mugandi mbadde nkunoonya kiki naze wedda ndi mu nnimiro ng'amugamba n'ekizibu ekiriwo baatukudde dda mu liiso ndowoozezza oba yanoba bunobi mukazi we gyali ng'ate musanze waliwo ali mupenekeera amupenekeera ate ng'ate omukazi andese muno n'agenda afumbe kyayinsaye ng'ayidde bamupenekedde kino ekisajja kya booda kimutuntuzi kigenze mutuntuza nfudde leka lindako kindekera omukazi tanobanga ono asoose kwekyawa neyebuuza mukazi waffe yanoba bunobi Nakasinyi bannange olwo nasooka dduka emisinde mukazi bamutwala batya kati kyeyakola yadduka nasooka najjewaka omukazi yamugee genda ofumbe kakyayinzije Madina kati yasooka najja ng'awulira n'ennaku emuluma omanyi obanga omuntu eyagudde ku kyokyo tosooka kakasa yasooka najja ewaka asooka akakasa just to confirm ayinza okuba lunaku lwakulemba nga mwannyina abadde amulemba kati bwe yeetooloola ennyumba nga Madiina tamulabako kino kyamukakasa Madiina bamusunya amadinda n'akwata ejjambiya kituntuzi vaayo mutuntuzi ate mutuntuzi bw'aba alumako olujja aleka luggule owa ekiki musambi wa mupiira ali mu kitundu ekyokubiri adde kyali ku kitundu ekyokubiri kati gwe buli kimu oranyiza kiroga waloga enkoko yange teyaddamu kusula mu nnyumba n'ologa embuzi nekutula nejewuwo kakati n'omukazi wuno omutwala jankuteme n'amayembe go kati omulogo kukakasa ndi abadde agenda mu kitundu ekyokubiri weewunama omanye ekidomola ekisaanikire tekiba na kerere n'amuteeka mu jerikani sagala kumanyiira tayagala kumumanyiira efirimu yino egenda maaso
mwenna abawagira ebina Uganda tubagala nnyo Uganda yonna. Wabula kasato. Kasajja gwe wabula mwana kitundu zigwe mwana nzija mu kidomola. Nzija mu kidomola ate amutadde mu liita 2 yeetaaya. Gira ne. Mwasajja amutadde balinga omukuumi mu kidomola. Efirimu egenda maaso. Kaka tuddako ew'omufumbi wa chapati. Bazanye Wiriba original names. Ava ku luzzi. Tugenda maaso. Musisi wa chapati bulinaku akuba katoni avano na mazzi. Agakuba katoni zengano. Waliwo yamusirwaliddeko n'amufula chapati ey'ebbiri ennene chapati ennene. Efirimu egenda mu maaso. Kali bw'atuuka wano yasooka n'alowooza lwaki amazzi gammenya. Naga egenda mu Kingston Film Productions Kireka. Bano ng'osobola bakubira ku simu 0700714373 0700734173. Mwena abaagala okwegatta ku kibiina kino ekizannya firimu Kingston Film Productions. Kati omwami ono nze naga ekino ekyalo kitaamu era n'abakiriko sibawena. Bamuyita bazanya Wiriba, firimu bagiyita buyinza. Ng'akomawo ewaka kino ekyalo kiriko abataamu era toleetayo muzannyo. Bw'ojja ku kyalo kino ng'ekikuleese kuzannya oba owedde. Kale gwe baafudde chapati ne bamujja mu chapati. Asobola okussa mu chapati n'akujja mu chapati. Alina waakwata. Alina eddogooli eriri mu mukana akakanda ngano. Chapati yadde agitadde eri. Bitaaku. Yamu engato. Teri musiba ayambala ngato towa viatu. Musibe. Mu bulamu bwa bulijjo bantu bangi batambula ng'omulaba wali naye nga musibe. Kati ono bamusibe bamwerabizza ekyamulese ku kyalo yadaze kulaba mukwano gwe aleeta olugezigezi mugamba amugenda mwerekanya mu bwoteri bw'abandi nsupu ng'alinga yaffe banne esupu ng'alimu amazzi mwerekanya mu abavubuka abeerekanya mbu simanyi yagwa ku kyalo ekirimu entaalo. Bayitayo bulijjo. Mwana wa nnyoko. Manyira wano. Onsazi soste chapati notazigula gasiya. Tambula. Kati ogenda kukola busibe. Mira wano. Kwata ebidomola. Stulata. Ebidomola. Saga. Kati ate nkirabye olinte ojja kukolera ku muggo. Najjayo omulitunsi. Tambula. Yanguwa. Toyiwumuza kidomola. Buli liwumuza kibooka 2. Yanguwa. Na motivatinga. Kibooka eriwo ku motivatinga. Motivation. Zikola. Motivation. Motivation. Mwijja. Abasajja gye bali. Teta bamuvumula kamanyiiro osazisa nti omuntu. Tambula. Naye nga bambijjukira musajja batu. Owa boda yakimukola. Yamubba mu ssente. Sigamba kutawummula. Saga ndaganya okuwummuza. Kati ate oyiwa. Oyiwa. Ogayiwa. Bansonyiwe. Situla ekikomulo. Bisitule mangu. Yimirira. Ninda. Ene kuyimirira. Gamba kuninda ondeka. Yimirira. Jangu emabega. Situla. Beera awo ng'ositudde enzije. Tawummuza. Situla ebidomola. Situla mangu. Tawummuza mali. Abasajja bakambwe
amala kojjowa olinga bwabisudde wali ate nga bwamulinzi gezo umuze entamambu simanyi chapati kimanyi ani gosirwalirako chapati ntunda za 10 ate ngamba mbuzitunulanga ez'ebisatu oyagala kubuusa bakasitoma bange stupidi egenda maaso efirimu egenda maaso twagala tumanye ludawa gye bigwera abasajja bali eri bakola lwe baagala lwe batayagala kukola tebakola kale kudde eno waliwo afuna essimu tone gye baleko yakubira munywanyi we Tone gyoli waka nga mbuuzi oba alika kuba waliwo ebyali bimususeeko mbadde n'ensonga zemba jagala alina byagala omuyitiramu alaba oba ayinza omuyamba mbalina mukwano gwe ngayiraza okunda kati ng'amugamba yadde afunye omugenyi wabula omugenyi bakomyewo okulabagana oyabadde agenze funa byakulya ate ekyalo kino akimanyi tebakireetako malala katamanyi oba ne gye yagenze kubanga awasoose omukyala yasoose musunguwaza kati tamanyi oba gye yagenze ne ku chapati ebintu nabyo byabadde bibi ayinza okuba yamanyidde oba chapati kati yamugamba nyagala ndabikendi obaako kyonyamba bambi tulabe bw'aba yasibiddwa wano tebalinaako makomero oli akusibira mu ddogo musajja ayinza okusibira mu muti gw'omusambya buli omuyise n'alowooza muti gusambya gwamera kumbe baakulogga oli musambya otudde kati ate yobanga waliwo abasalamala bano abatwala embaawo baba bakutwaliddemu kubanga twala esswalo gwe batadde ne mu bifi bamutadde mu chapati efirimu egenda mu maaso omusajja atu ng'atambula agende ewa Tone alaba oba ayinza omuyamba ofuna obuyambi kubanga tamanyi mukwano gwe gyali ate kakati okuba niyazza omukyalira kikakata kuyo oba yamulinako obuvunaanyizibwa oba oliawo newaabwe gye yavudde bayinza okujja nga bamubuuza ono ali enaakola kakati mutaka aba agenda sajja mukulu antu bano nakutte kibooko waliwo asitudde ebidomola yamanya nti oli ali ku busibe musajja atuye nga yeeyongerayo manyi bagamba toteeka nnyindo zo we zitalina kuwuliriza yegenda mu maaso ng'atambula abe nga addeeka oba oli awo ng'agwa ku bbala mukulu ono ye mwami ani egenda mu maaso waliwo amaka gye twatuukira nga waliwo atuuka ye munaffe gwe twawulidde akuba essimu ng'ayagala kwogera na Tone abeeko kyamuyambako kabeno ono yamusuubiza okulabika ni amutwala abayinza okuba ne wava obuyambi kati baayita abeeno naye nga sibalina gwe balaba waliwo omukyala yavaayo oluvannyuma gye baleko nnyabo kyebava bamulaba era ne bamulamusa akali tubali tuze nga twagala ku jjajja oba waali kali baagala jjajja aliiwo abali tulina kyetumwetaaza balina amannya ab'oku kyalo kuno buli omu alina kyakola mabango matujjuni maserebe kali baagala jjajja mu bwangu bazzukulu baawo nedda jjajja bamuyita jjajja lwaki mwami nza kuliko ya time kali bagenda osaba ennamba ya jjajja ng'otalinaako eya time ono kwe kumuwa essimu ye kuba yali mu bwetaavu kamala hello jjajja nze Tone ng'amukubira jjajja muwala alaba ng'amugamba tuli waka ewuwo atwagala otuyambeko munnange oyidda wakati jjajja boogera naye kale ffe weetuli ogenda tusangawo era kye baakola kwe kusala babe nga balinda jjajja kuba alabika tali wala agambye ki jjajja agayi tumulindire wano tulireko wano kweni akatebe kaako nkyamalirizaayo abadde alina byakola omuwala nga baga mubeere awo eno tebasiba njo oluusi tebateekamu nanzigi
tomala gabbawo wano era tewabbika ng'ayita agende maaso n'ebintu bye. Efirimu egenda maaso tayina byakolakola ng'agenda amalirize munange emirimu emirala. Efirimu egenda maaso. Ebigambo bye muŋŋambye byo nga bibi ddala. Jjajja nange ebintu byansobedde dda nolaba nze wano. Kaakati oluvannyuma jjajja ng'amaze omunnyonnyolamu Byansobedde. jjajja naye yatabulwa. Ye jjajja ye mwami gwe twalengedda gy'atambula. Simulabako. Era bamaze omunnyonnyola ku nsonga z'omwana oli eyabuze. Jjajja yatyamu. Jjukira mu ye ayina bye yasanze nga bava ku luzzi. Ono omukisiika wa capati ono ng'alina gwajja ku luzzi. Kyendabika kuno yamutegeera okunsinga. Yabuuza omuntu gwe tunoonyewa mumanyi. Ono yamumanyi kuba yajja kukyalira ye. Munnange oyo yali yambadde t-shirt ya green. Ono kwe kutandika omunnyonnyola oli bwe yali ayambadde. Olunaku lwabula lwakyala. Jjukira jjajja yasanze alongo bakabba emiggo bamusuna emiggo bantu alinga. Kanawo jjajja mulabika ng'eraliikira. Jjajja ye bamugamba omuntu oli amulabye. Gwe nalabye. Naye ono gwa muno asika capati wamma. Ono muno wa capati ng'alina gwagirigita emiggo. Naye muno wano buli omu amutya. Kyekiriwo ate. Ate muno bamuti munamuka. Kubanza amayembe agange we gaali gayonkera agage gaali gatengerera. Kati agage makulu maka abeera ali mukasisira abeera wali ng'oyita. Kati yabaga basooke bagende bakebereyo balabe oba ye muntu waaba oyo gwe yalabye bw'abanga y'oyo tulabe engeri gye tuyinza okulwanamu olutalo bw'aba tabejjaako. Manyi waliwo omuntu omugamba nga akatututuka kusiiwa n'ayagala okatakula agenda okukebera akatututu nga jjute n'abikawo bubisi. Eno miggo. Ono ali mu kwoza. Ate ng'omanya ebijiini by'abayaye bano bigenda binyuukirwamu omukka gwa capati gwonna. Nagubaamu butto biguba mangu kati akikunya tekitukula. Mukulu ali wano mu kasiisira ke. Weegendezanga nnyo abantu abalina emitima egy'obulogo. Babeera mu mbeera embi. Kubanga Katonda aba yamuwa ekyobugagga kye yaawe waali bulogo ye kyalabanga ekyobugagga. Kati tosobola kubeerako na birala. Kuba buli muntu ky'oba oyagala obaako ky'oba ofiiriddwa. Osalawo okuloga obeera mu mbeera eri awe eringa embeera. Yeebeerera mu kayumba kaako. Nenga tayambala erugabire n'ojambalira emyaka 2 tekyukamu. Olaba mmotoka yegiremu. Wuyo ng'akwata akakumbi. Saagala. Nokola kuvuluga capati z'oli. Sajja yawulira obusungu kati ali mu musabula mpi. Sebo lwaki okunyanga atalina amumanyi. Lwina lukalinga olwekonkome. Tukwate enkumbi. Yangu yamangu okwata enkumbi lekera awo kozo ojja kwoza edda. Kuba zo n'ekirozooza naye okulima tugende endogoyi. Tambula speedi. Deno. Abaniga mwagala nnyo okuva mu kibuga mugende musike empewo kubali mu kyalo. Wabula abo mu kyalo balina amayembe. Katosikirayo mpewo. Chovola ba virus salasi yayi. Atyayo. Tugenda maaso firimu yino. Kati kye yakola n'asooka aleeta omwayi gwe. Terera. Isaawetwe. Engeri gy'oli endogoyi eba ku muguwa. Terera. Njakukuba olumutwe guno. Oba endogoyi ebeera eyimiridde bwetyo nga yeewese. Aleese ekyayi kyagonja ate ebyayi biba bigumu ebyo. Pitako.
Kirira. Mpitako. Tomanyi mbuzi. Tomanyi mbuzi terera. Sokole ku budde. Amutwalanga ndogoyi, endogoyi tekolanga tennalya. Lya ku malagala. Lya ku ssere, kutwale ne kafumbolere ku mukasa. Atsambu. Yitawo. Kwati nkumbi. Kati endogoyi emala okukuta erina okulima. Ate erimanga eri ku mpiso. Pitaako. Endogoyi teyeegolola etambula yeewese. Tandikira awo. Kati yiika gezo nnyuke nga yiika tennawera. Olima yiika. Muko. Ono omusajja mukambwe. Ate olina oludduguse eri olengerayo. Yangu wankulaga gy'olituguse olubimbi. Guke. Ate buli ukwogera ekigambo ky'ofulumya mboko 10 ky'otegedde onyenya mutwe. Saagala. So se kulya muddo. Ate ogamba embu tewalidde. Geza n'ogamba tewalidde. Abasajja nga bakambwe. Omusajja ayinza okukuloga ng'ekkubo liri awo oyinza okuddukira naye nga toliraba. Nga toliraba. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Musajja watu ng'atandika guguna. Musajja watu ng'atandika guguna. Tunulira. Kakati banoonya. Kama yamba abeere nga teyategedde nti n'agamba n'ekyo tulina okukola talina kutulaba omusajja ono mulogo nnyo. Jjajja yabako emusa. Ayinza okuba nga atwekanze bane babawo ekiba gwe yita mu miryango. naye nga akayungu kategedde. Tulabe. Kaliwo kalengedde kati. Kalengedde. N'amulengeza akayumba. Kale nze kampita eno kati gwe genda eno. Kati. Tunuulira. Egenda mu maaso. Oyinza oba mu buzibu banno ne bakuddukako. Muzeeyi yasoosa bavaamu. Mutaka wuuno ali mu kulima. Mutaka wuuno ali mu kulima. Sajja lirino. Kulaba osoonoka. Olima mpola. Endogoyi zirimira ku speed. Tulina okubanga lubbuse. N'agambye olina okulima emite zino. Gwe ddawo oyugume ng'akubidde omuzira. Kwongera embooko. Tonnalya nkuwe ku muddo olyeko. Gutwale mu kisagazi. Olye ku kisagazi okute bulungi. Jjukira ebisagazi bino biriibwa ente ezimanyi okuzza obwe. Lima. Lima bangu. Ali ku lubimbi. Ali ku lubimbi. Bifuuse bya mpaka. Kaakati omukulu ng'ajja. Omukulu bw'ajja. Ali waka. Kumbe ono yeetoolodde. Waliwo eyayise manju. Mutaka atuuka. Naye n'alinalo. Yaraba atuuka. N'amanya. Ayinayo ekizibiti kye. Ayinayo ekizibiti kye. Jangu wano. Jangu jangu. Kamya basi. Namukoonako. Nadda mu chapati. Kati yayise manju ono agenda okulengera omusoga. Azingidde kyali wabwe mu chapati. Bw'atamusalirako bijanjalo n'amulyanga ekikomando. Kino kibadde kikyali kikomando kiba kifuuse ekinyanya. Kati ono atuuka.
Abeno. Atandika okuyitaayita. Jukira munne kyalabye. Abeno. Lodi kwe kuvaayo. Je bali kusemu. Omukulu. Mbadde nina omuvubuka gwe nnoonya. Yadde ayambadde essaati ya green n'empale ya black. Naye nga tonazinga za black. Munoonyeza wano ewange? Yesebo. Sinnamulaba. Namwegana gwe banoonya tannamulaba. Sinnamulaba. Weegendereza abantu. Laba entunula. Namulaba. Kale. Ayogera kimu oli gw'onoonya tannabaako wano. Onawo omulabiddeko. Oba emakuba yonna ojja kunkubirako. Kati ng'amugamba. Siriiwo. Bw'onooba omulabye onkubirako. Nzize nina essimu onvuma byebyo byagiriza oli. Sirina ssimu ate ngamba kukubirako era omunvuma mwenna muli balugezi. Gwe naato jafuuka eŋŋano. Ayinza okufuula eŋŋano. N'okijja mulo. Efirimu egenda mu maaso. Kakati tugenda okwetegereza ono ye kyerabye kyamumazeko enviiri. Kiki? Okyali mu ebyo. N'okimanyi nti mukwano gwo kati ng'amugamba mukazi mukwano gwo gw'onoonya bamufudde capati. Omusajja amufudde capati ennene era otegendereza agenda gisalaasala agiguza abantu. akutte mu ngalo nga capati. Amukutte mu ngalo alinga capati. Capati etya. Sigaza amagezi aga. N'agamba ekiriwo. Na wajjaje. Jajja gwe tuba tubuulira kino. Waki tugambye nti amufudde capati ne tumuyoola lumu nti omanye ekifuula oli capati. Omanye oti oba kukufuula oli capati kubulako ebijanjala akole ekikomando nga yeggwe. Tugende wajjaja ono amaanyi gamuwedde namu. Awule ayagala bivaamu ayagala nnyo okuyamba naye kiriko wano tajja kusobola. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati mutaka yuno kyava yetegereza yebazanye wiriba. Alina akabuna obukande eŋŋano buno obugira capati. Obugira capati. Kyava tunula. Capati abeera ajaanisaawo. Ayanise muntu. Kaakati Badde ngenda okuwa omukisa gw'okubira. Badde ngenda okubeera naawe onkolera emirimu naye kati ke baakulabe waliwo abakunoonya. Weebakire ddala. Kati kankutwale nkubulize wo ddala. Nakwata capati. Enda kukulya buli. Capati bagitutte. Kati nga tudde ewa ssente ewa jjajja. Jjajja. Olaba wano. Ng'abaga abaana bange mbabuulire byonna bye mwogedde mbiraba. Nenze ebintu bino mbirinamu obuzibu. Eky'obutabu bwawerekera nabadde sikola kyoba bakiina naye natidde. Naafuna amaanyi ag'enjawulo. N'agamba nti ekizibu ekiri ku kyalo. Waliwo olugero lwali luwuliddwako. Olugero luno lwaliko effumu eryakwekebwa ku kyalo oba olugero lukwata ku ffumu eryakwekebwa ku kyalo lyebayita buyinza. Effumu eryo lyabbibwa ku Senkulumandwa okuva mu Olubaale. Senkulumandwa yali alina effumu eryo ery'amaanyi lye bali bayita buyinza era nga lyali effumu eryo lyerimu amaanyi okufuga obwengula. Naye effumu emu ku mandwa zabba effumu eryo nekka nayo ku nsi okuva ku Lubaale Olubaale. Omuntu omulala. Kale nno effumu eryo okuva lwe lyajja ku nsi lyasibira ku kyalo kyewaffe kubanga oli ennemmandwa ke yagikweka era lwe lutalo lwaliwo olwo. Senkulumandwa yasindika Kayirimuko ng'emmandwa egende enoonye effumu gye liri wabula teyazuula.
era Senkulu Mandwa mukuka kwe yanyiga nnyo kwe kukuŋŋaanya amaanyi g'olubaale mucyo gonna nga galinga kikolimo era amaanyi ago nga yagala azuule ludda w'effumu eryo lye bayita buyinza we lyali liri kyamukisa mubi amaanyi gali agakka ku nsi gakanga ekikolimo buli muntu n'aba nga alina amaanyi era kwe kuva abo abalina amaanyi abasobola okuloga oli n'aloga naye amaanyi ago gajjanga ekikolimo okuva ku Senkulu Mandwa we yali anyiize kati abamu ku baafuna ku maanyi ago be baffe naye ate tetwagala abamu gakozesa bubi newankubadde abamu abaagafuna ate bagakozesa okulumya abalala kati buli mu ekintu kyokka ekiyinza tutaasa mubi kwe kulabika nti tugenda tukowoola Senkulu Mandwa oba oliawo ng'oyo kubanga luno lutalo luli ku kyalo kuno terujja kulwanibwa ffe kuba oyinza okuba olina amaanyi nga wafuna obugabano obubwo naye ng'ate waliwo alina amaanyi agakusinga ogenda kukola otya bw'obusobozi abulina kalijja tukoze tutya okumuyamba efirimu egenda maaso kumuyamba tusobola okubako kitukola ntomo jjajja yagamba waliwo ekiyinza okukolebwa ayagala abe ng'ayamba abantu bano tugenda maaso n'agamba evudde mu Kingston Film Production Kireka wamuli banafu aba Igwe Creative Management Group era nga abaagala okwegatta ku kibiina kino okuba ku simu namba 0700 734173 bano basangibwa Kireka era kye yakola kwekwata ekkubo boolekere yamanye engeri gy'ayinza okusangamu Senkulu Mandwa baagala babe nga bafuna obuyambi n'agamba naye kati Senkulu Mandwa tosobola musinkana nga tolinaako maanyi nawe jangu wano kwe kubaleeta erudda mwenyweze olutabaalo olw'entabaalo ezimu teziba nnyangu yabalekaawo we yabasibira ye kyava ayitawo ye jjajja kumanya kyava papa era gy'alabiriza nga talabiddwa efirimu egenda maaso agenda okwetegereza nakakana wansi n'atandika okuyiga atuuse engeri yokka gy'atuuka wuuyo yakulira emmandwa zonna ez'okulubaale sebo twagala buyambi ekyalo kifu mukulaba wano ng'ate weereeta ononye eki kyekikulese wano saagala kumbulya gasiyawo yagala ki wange munange nkomye okusasulira ebyo bye twakola era nkusaba obuyinza bwonna bwagaba obukomyewo gy'oli wulira obuyinza abantu buli gonna amaanyi ge baali balina oluvannyuma okugakozesa obubi amaanyi gano gaali gaava ku lubaale nga olubaale lwe lwagagaba ku lwa Senkulu Mandwa ono yali akulira emmandwa zonna bwe mutyo naye ku lw'okuba abantu bano baali bajeemu gy'ali kyekikolimo kye yabassaako newankubadde abamu amaanyi ago b'obuyinza baabufunamu ekirungi kigenda komba ku bukambe bwange n'agamba abantu bwenna ab'ekyalo mugenda kuloza ku bukambe bwe nnina singa temukomyewo buyinza kakano naye kenyini wankubadde ye yali avaako amaanyi abantu ku kyalo kuno ge balina naye teyamanya muntu oli effumu yali kweka Mandwa yabagamba effumu lirigenda obbataasa libataasizza batya nga tufunye ekitundu ekyokubiri eniyo bwetyo bwegenze